alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Awoluganda nate tukomyewo okubeera nga tweyigiriza ku ddiini yaffe nga ensonga kati eriwo bannange buli omu akaaba mulembe gwe tulimu, buli omu akaaba kino. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul asr esula eyo nga nkulu nnyo mu Qur'an y'ekitiibwa Allah yalayira n'agamba nti wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr. Muteekeri esula eyo nyimpi aya zayo ntonotono naye zisitudde amakulu nga manene nnyo, era esula eyo singa yokka eyakka mu Qur'an yalibadde emala bumazi. Allah alayira omulembe n'agamba nti omulembe Allah gwayalayira innal insana, abantu abali kubeerako lafi khusrin, ojja kulaba nga abantu buli omu waali ali mu kufaafaganirwa. Kwegamba bw'otunuulira kati embeera gye tuli mu kaseera kano n'omulembe gwe tuwangaaliramu, buli omu eri munne olabanga kwegamba talina kyafunamu, talina kyamuganyuddwamu, buli omu akaaba munne. Tuli mu mulembe kati ku ssaawa eno nga abazadde beekokkola abaana b'ennaku zino, abaana tebasoboka, abaana tebalereka, kyokka n'abaana bennyini bakaaba abazadde b'ennaku zino bagayaliridde abaana, ate nga bwekukinuulira olaba nga kituufu. Abazadde b'ennaku zino lafi khusrin, abaana be baazaala bali mu kufaafaganirwa, si be bazadde abaalingawo ku mirembe egyayita, ate buli mulembe oguddako byongera kwonooneka. Tuli mulembe kati nga abazadde abazaala abaana olaba nga mu butuufu omwana oyo ali mu kufaafaganirwa. Abazadde abamuzadde tebamufuddeeko kumulera mu ndera nnungi ya busiraamu, emuteeka mu bantu nga muntu wakisa, nga muntu wansa, ne bamugayalirira. Abazadde bangi kati oyinza obutaawula wakati wa mbuzi nga bwezaala na muntu n'azaala omwana n'amuleka kasaamala kubeera nga amulabiriddeko ebbanga lino eryokuba nga akyali muwere, n'amuleka omwana ensi n'emutwala, tamufuddeeko ng'omwana gwazaala, tamusomesezza, tamulabirira. N'olwekyo ne tubeera n'abazadde nga abaana be bazaala mu butuufu bali ku mulembe nga bali mu kufaafaganirwa. Kyokka mu kaseera ke kamu n'abazadde nabo balina abaana nga nabo bali mu kufaafaganirwa. Azadde abaana, omuzadde n'azaala omwana asobola okuva ne mu maka nga taata we tamanyi, n'atambula n'agenda naye nga kitaawe tamanyi wa gyali, n'amunoonya naye nga amawulire agatuuka gagamba nti amugambe nze gyendi, yanjagaza ki? Oyo nga mwana ebyo ebigambo abyogera abigamba kitaawe. Bannange tuli mu kufaafaganirwa. Omulembe gwe tulimu weesanga nga abakulembeze bali mu kufaafaganirwa era bwe bakulembera, n'abakulemberwa nabo nga bali mu kufaafaganirwa eri abo ababakulembera. Abakulembeze balina abantu abatabagondera, ne babakulembera balina abakulembeze abatabafaako. Ne weesanga nga omulembe buli omu lafi khusrin, buli omu ali mu kufaafaganirwa. Omutunzi ali mu kufaafaganirwa olw'okuba nga amuleetedde ssente, amuleetedde ekicupuli, ate nga n'abaguzi bali mu kufaafaganirwa nti abaguza ebyokulya abawa bitundu, abalala babaguza bya feeke, babaguza ebintu ebitali ku mutindo. Kwegamba ne weesanga ng'ensi buli omu ali mu kufaafaganirwa. Abawalimu bali mu kufaafaganirwa olwabo bwe bakulembera mu misigiti, so nga n'abali mu misigiti nabo bali mu kufaafaganirwa olw'okubeera n'abawalimu abatabakulembera bulungi mu mbeera y'ekiwalimu ng'obusiraamu bwe bwogera. N'olwekyo buli omu ku nsi kati tuli mu kufaafaganirwa. Naye Allah agamba nti illa alladhina amanu, abantu Allah be yajjamu abagenda okubeera mu mbeera ennungi. Osange ng'omuzadde omwana we amuganyulwamu, ate n'omwana naye aganyulwa bulungi mu taata we oba mu bazadde be. Osange nga abakulembeze bakulembera abantu ababagondera, ate nga n'abantu bennyini nabo nga bakulemberwa abantu ababagasa. Osange ng'omuguzi afuna kasitoma omulungi atagenda muleetera ssente ya kicupuli na kumubbako bintu biteeka mu nsawo, ate nga n'ono agula naye ng'agenda kufuna omuntu atunda ekintu ekijja mu ssente ze. Allah agamba nti illa alladhina amanu, ekyo kituukako tulina kubeera nga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Abatafaafaganire ku mulembe guno be bagenda okukkiriza Allah ow'ekitiibwa. Wa amilu salihat, ne bakola n'emirimu emirungi.
Kubanza singa nsanga nga nze gula kilo ya sukaali ng'oginguziza gulaamu 10,000 nze nga nzaaguze mbanga nyuddwamu ekyo kyonguziza kuba nguziza ekiwera ate nga kirungi. Naawe agula bw'oba nga toneetedde ssente ya bikipuli oba kunzibako kilo ya sukaali otwale ya bwereere nga abantu bakola mu sumaketi, nange mba nfunye omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, obulamu buba bugenda kutambula bulungi. N'olwekyo illa alladhina amanu, bwe mba nga nfunye omuzadde nga anzaala n'amanya obuvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana we, nange omuzadde nenfuna omwana ategeera obukulu bw'omuzadde naki kyalina okukolera muzadde we, awo tebabeera kufaafaganirwa. Naye embeera ge tulumya kufaafaganirwa illa alladhina amanu, okuggyako abakkiriza, manhum, abakkiriza be baliwa, watawaasaw bilhaqqin, abakkiriza abo balamaganira kubeera banywerera ku mazima, awali amazima ye banywerera, watawaasaw bisabr, tebakoma ku ekyo ne babeera nga beekwata ku nsonga y'obugumiikiriza. Anaabeera n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'anywerera ku mazima obusiraamu bwe gagye nabwo, n'anywerera no kubugumiikiriza, kubanga mu kubeera ng'owangala bulungi n'abantu era ng'obagasa, kobeere muzadde olina okubeera n'obugumiikiriza eri abaana bo, kobeere omwana olina okubeera n'obugumiikiriza eri bazadde bo, omukulembeze oteekeddwa okubeera n'obugumiikiriza eri b'okulembera, ate n'abakulemberwa mulina okubeera n'obugumiikiriza eri abatukulembera. Ekyo kiba kigaanyi y'embeera eri gye tugendamu ey'okubeera nga tufafaaganiddwa, omukulembeze ate abakulembera, ate ne bakulembera nabo batya omukulembeze, embeera nebeera nga teri muntu yeyagala na munne. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera yagitugirewo, atusse mu bantu abanaabeera mu mbeera etali ya bunkenke, nga buli omu agasa munne ng'obusiraamu bwe bwasomesa. Mbeeyanziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.